abantu ababbira mu linnya lyange bangi nnyo waliwo gwe nali nkola naye nassa addeeyo awaayo namba ye. Nze gwe yabba nali mukozi nga mukolera si bwe kiri ndoza namukolera nga manager we okuva 2022 paka 2024 naye nga nali ndudde naye okuva 2008. So ebimu ku byansumbye n'okunsumbuwa kyakuba nti adda ku linnya lyange n'alyesimulizaako ebisooto bye waawulirira kati navuddeyo ku bintu bibiri. Sokera ddala kutereeza linnya lyange siri mu bisiribbe era sirowooza nti ngenda kikola wabula nze yanziba kuba namukolera ate nga ne bwino muyina. Mubagayima muleme kubeereyo nga takisini zikutte ne mudda mu kwefumba mbabuulira okitegeera gutuza kuŋŋamba studio yakuba Wololo ndowooza Wololo ye konsati ya Lutale yali ya 2016 cricket over yakuba Nakusiima ndowooza Nakusiima oba ye yali 2018 okitegeera njoke ngeza kukulaga hits zemabega before Nasa nga tonnafuuka manager okitegeera Nasa nojjobeera manager mu 2022 novaako 2024 n'ogamba guwagula ebyuma bya double kick nga bwe tujja Nakusiima ziri mu yaledi ezenyimba mukwanogira tugende double kick otegeera yakola zi so nice. You are telling people mbe byuma bya studio wabigula. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Okay, Mirembe Beddings akutegeeza nti yitako awo ensambya ne ku maduuka gaffe amalala mu tawuni osobola okuba nga weefunira ebintu ebirungi eby'omunju okuli curtains, emifaliso, pillowcases, n'omuyita okukutereereza mu nju yo kwegamba nti lyabeere nga wa mulembe ddala. Alan Cruz wendi wano nange okuweereza obulungi kugasa bannaffe abakasirye breeders emityana sijja koowaabo bamentioninga mu show zaffe ez'enjawulo. Abasajja batubeereddewo nnyo naddala bukijja mu kuyigiriza abantu obulunzi. Temwagala kuyiga bulunzi naye ate Kasirye breeders yagambye nti agenda beera nammwe paka kuwulira bubi. Kitegedde ensonga zibenga zitambira ddala bulungi nnyo. Maridadi sana. Ndi ne musajja wange kojja wange Kulamani Kawooya musajja yeddirange naye nga ebimulese wano mu bigambo bye byankubidde nga nkubira essimu yaŋŋambye si musanyufu. Konze toli musanyufu kuki naŋŋamba wakola interview ne David Lutalo ate ebyavaamu saabyagala n'ayombera ku ssimu. Sonze ne mugamba obuntu ky'okuyombera ku ssimu jangu oyombe abantu bawulire abantu bakusale. Ajja sooka atubuuzeeko naye nga tannatubuuzaako bannaffe aba Biva Organic. Dr. Richard Ssenjobe akutegeeza nti eddagala weeriri erya habo. Oyina bulumi ki oki ekikuluma genda wali eri Mengo ku Biva House wali bulungi nnyo ensonga ajja zikwasaganya bulungi nnyo buli kimu kibeere nga kiyitalatebo. Naye kojja wange musajja wange Kulamani Kawooya agamba nti ensonga za former manager wa David Lutalo Nasa ziyayogeddeko. Abanja David Lutalo ekyo kimu ebyamwogerwako si bituufu. Bwe naamala okufuna Kulamani Kawooya ono ndowooza ne Nasa balina okumunoonya ajje ku studio wano ambuulire kubanga Nasa agambe ebbanga lye baamala bonna
kuva 28 Lutalo yandibadde tamuyisa bw'atyo. Bigambo byabadde bingi. Kulamani ayogera ngani. Kulamani ali mu management eya David Lutalo. Mbu mwaweereza. According to Kulamani, David Lutalo taliiwo mukadde kano. So Adam by'omukulu tabiwoomya. Kasooka tubuuzeeko n'oluvannyuma agenda tubulira omulamu omukulu ogumuleese tutandikira awo. Anko Kula. Buuza kuba tulaba. Banyawo ne basiba abatulaba. Mbalamusizaako mwenna mu linnya erisinga okuba ery'omuwendo erya Yesu Kristo. Mwebale kubeerako Alan Cruz exclusive. Era nange bampita Kulamani Kawoya, nze Kulamani Kawoya. Okay. Mama wange. Yes sebo. Era y'ensonga lwaki ompita anko ndiko jjaawo. Yes sebo. Yes sebo. Kakati njagala nsooke nkuzannyira eddoboozi lino. Bwe mala okuzannyira eddoboozi lino olyoke otubuulire oba ndyoke emperekezeeko ebuuzo era n'otunnyonnyole. Yes sebo. Lino eddoboozi lya DJ Nasa. Yes sebo. Eyali manager wa David Lutalo. Yes sebo. Then oluvannyuma otubuulire either Nasa alimba oba ayogera mazima oba mulimu ebyamazima oba mulimu ebyobulimba. Yes sebo. Bwe naamala awo shonga ewedde amateeka ganzikiriza ne Nasa ajje yeewozeeko. Kale sikiinaako buzibu. I am saying all this for emwezi bazikuweddeko oz'okwambala nenoonya yatuwola ssente oba yaleeta ssente okula t-shirt ejjuba wano. Lwaki bwerabira nnyo okutuuka ku ekyo omusajja? Nasa yakola atya? Yabawola. Nze gwe yabba. Nali mukozi nga mukolera si bwe kiri. Ndoza namukolera nga manager we okuva 2022 paka 2024 naye nga nali ndudde naye okuva 2008. So ebimu ku byansumbye n'okunsumbuwa kyakuba nti adda ku linnya lyange n'alyesimulizaako ebisooto bye waawulirira kati navuddeyo ku bintu bibiri. Sokera ddala kutereeza linnya lyange siri mu bisiribbe era sirowooza nti ngenda kikola wabula nze yanziba kuba namukolera ate nga ne bwino omuyina. Kati ekyokubiri mmanja mulwanja ssente zange ze nakoleranga. Obadde okimanyi nti ebyuma ebiri mu studio ye nze nabigula. Okimanyi nti nagenda ne nkolera bwereere South Africa. Ekisinga omuluma ki? Kuwulira nti kati saagwa ddalu ninako wendi aleete bwino ku kintu kyonna kyayogerako nti akimanjaako nze ndeete bwino ku byemmanja. Nze nakola omulimu gwange saayinaako limitation. Nze bwonsaba nti nno ompadde omulimu kyondetedde okukola kubeeza namba emu saakikola. Omanyi kitegeeza okutegeka shows back to back. Nakola kabisi kandagala 2023 nenkola 2022 nga naakajja. Nakola Africana 2022 nenkola naalonga album concert Lugogo Cricket Oval 2023 amanja ati. Otherwise nze sina kyakufiirwa bwayagala tweyuze. Sina buzibu. Yoyo anaatera kuwemuka kati buwemusi. Kikyabuzaayo. Nze bye nasaba Mukama anaatera okunama. Kunze naye kujja kuba kakunama. Kuba musango naguluka wa Katonda kati wuuyo atuuse bamwagala. Oyo bamuba miliyoni 8. Oyo ne miliyoni 3 oba 2 zisobola omukanula amaaso. 8 ayinza n'okweteekamu omugu wanaawo abalimba. Takimanyi nti nina record ku show ze twakola ku Naalongo. Ku miliyoni 2.8 ze nakola ku Google Cricket Oval nandibadde nfunako miliyoni 2.8 yazimpa. Ku miliyoni 9.3 ze twakola Mukono nandibadde nfunako miliyoni 9.3 yazimpa. Mukwata shows mu mannya ye yennyini zimubuze ate bazikwate mu mannya ge. Ye yennyini zimubuze yakola ziriwa. Yasemba ddi okukola concert and whose concept? Nawulidde abagamba nga bwe yantambuza yankwata nengenda ku ssente ze eya tiketi ng'aginsasulidde oba working contract yajjanga yeziwa Nasa. Nze namutambuzanga. Nze namugamba nga baagala ojje tuyimbe wano na wano kati baggalayo nga tagenda. Ye muntu asinga okuba omunnanfuusi mu nsi muno and I state it on record.
genda obuuza abakolaganyeko naye really kukolagana. Njala nkuwa abantu bano wammanga, njala nkuwa Anatolius gwe yayitanga vicewe, mwenna mumumanyi enkolagana yaabwe eri etya yaggwa etya. Njagala nkuwa gwe bayita Munnamasaka yamuteekamu ssente ze nnyingi n'atuuka n'oggula kawunde eyo omusajja gwe mwala bagikubako bw'ati, enkolagana yaabwe eri etya. Njagala obuuze gwe bayita Trevor eyalinga amwambaza amuvuga, njagala obuuze enkolagana yaabwe eri etya. Njagala obuuze Norton and George, ndowooza balabika ku video on a scale of 100 be baakamukolera video 90%. Ne collabos eziri international ze yafuna, enkolagana yaabwe eri etya. Nkugambye ye muntu asinga okuba nga ye munnanfuusi. Genda obuuza bapromota abatagala show zaabwereere, ngamba bapromota nti really nteekamu ssente oba bakyasobola omutegeka. Contract ezaffe naawe ebimanyi mwana waffe ate nze mbadde ndudde naye ate akagambo kasooka okukutega nga munaakola asobole okukubba obulungi takuyita linnya lyo akuyita bro. Emmotoka zaagula nga tamalaayo zo nja kudda mu version eddako. Waliwo ya maama afusuwa store nze njiyina neyaleeta emmotoka n'emmotoka mmanyi weeri ne ssente mmeka ezasasulwa eyo ngimanyi. Waliwo yali omuyimbi gwe yali yasayiningako sijja kwogera linnya lye, manyi bingi nnyo. Anneesonyiwe ekyokubiri aleke kubuzaabuza bantu, nze mubanja si yammanja. Nze namusanga n'ebbanja lya $130,000 erya banka emu gye sijja kwogera. Wabula kuzimu ku ssente ze nasooka okukola ye ng'omuntu yakwata essimu n'ankubira n'angamba manager Tuesday batwakolanga isama n'anga manager. Tugenda kukwata mukaawo kubanga olutalo akweyuza. Kulamani mu interview gye nasooka okubeera naawe nga tuli ku Land Star waŋŋamba wasinkana lutalo mwaka ki? Nze lutalo namusanga 2007. Buli muntu yenna gw'olaba ne lutalo, buli gw'olaba ne lutalo ng'oggyeko Mozart, producer Mozart, ndowooza ne Ankoloja Kijambo, kuba David ndowooza yasulako sayidi ze bwayise eyo nga yakajja nga tanatandika kuyimba. Okitegeera nze nasanga lutalo mu studio ng'alikodinga nga balikodinga album ya Kapaapala nga tennaba nakwata. Nze nali nziza okukola n'omukyala gwe bayita Grace Nakalema kolabo. Oluyimba lwali lugamba essuubi nnina mukwano liri mu ggwe, njagala nkole ndabe nga mbeera naawe nange wotali. Lwe luyimba twali tugenze olikodinga. Kati nga tugenze wa Mozart nensanga David oyo nga si wakabi. In fact nali musinga obwakabi. Okitegeera kuba nze nali nzize kukola kolabo n'omukyalo oyo owakabi. Okitegeera ne tufuuka baboyi ebya studio awo, ne tufuuka baboyi ne tunyumya ennamba ne tuzipasinga okuva olwo. Mpulidde ensonga za mwami Nasa akusangawo ku lutalo. Yansangawo naye akimanyi. Njagala nkufune bulungi Kulamani. DJ Nasa akusangawo nga already muri bamukwano ne David Lutalo. Naye akimanyi. Ng'oli mu kiti ki? Nga ndi muyimbi ku muyimbi. By then Nasa nga yeeyunga ku lutalo. Okitegeera? Nasa yajjanga ani? Nasa yajjanga kyaliwo omuntu, blood w'omuntu azanya ennyimba. Nga nze bwe naabeera katugeze nina DJ Sowibi. Okitegeera? Nga DJ Sowibi bwe nkola akayimba nkunoonya okazanye. Ng'era okazanya nga kyali wange. Kati Nasa bwe yali ewa lutalo. Nga bw'akola oluyimba. Nga Nasa nga balumwa kubanga bonna lutalo eno e Kampala kyenyinza nze okumwogerako nti mulaba ng'oweewa bakuli nga tuvudde ku byeruweero. Nti lutalo bwe yava eri amakando olw'okuba Mozart Studios yali bakuli awo nga ku toto n'oyita mu ky'omukatale. Kati Nasa waliwo ebbaala nga bagiyita Geka. Kati ebbaala eyo yali maaso ga Mozart Studios nga biri opposite. Studio ya Mozart eri ng'omulyango gutunulidde ddala mu bbaala eno. Ng'era we tukolera sound check nga buli Mozart lwamala akayimba tuddukamu eyo ebbaala tukole sound check. Kati ate Nasa yali wa mu bbaala eyo. Kati of course alina kuba mukwano gwa lutalo kuba lutalo ye yalinga main artist mu studio ya Mozart. Kati wano we tukolera sound check automatically gwe Alan akolawo
oba olina kufuuka kyali wange tulina kufuuka baboyi. Since obaddewo Yes, olugendo lwa David Lutalo ne DJ Nassa. Yes, yaliko manager. Yes, kumpi ba manager bonna obalabye. Mbalabye. Nali agadde. Ate si yasosokola ebbanga ettono. Uliriza. Nali agadde. Osooke outlining just olugendo lw'aba managers ba Lutalo lutambudde lutya okutuuka ku Nassa, then nze ogenda kutubuulira kiki ekyaluma Nassa and Nassa obuzibu ali mu bujjawa. Siri munyiivu. However much siri musanyufu. Kati byengenda okwogera sigenda byogera nga ndi munyiivu. Era saagala muntu ali eyalaba alooze nti oba Kulamani munyiivu. Kuba Nassa kyali wange ne bwe yava ewa Lutalo twasigala twogera ku ssimu ezimu ng'era ebisobye mukubira. Olumu n'okwata n'atakola ki? N'atakwata. Naye nga nsobola okitegeera. Muntu onyiiga okitegeera. Naye oyagala kumanya basooka okuba bamaneja ba David. Okutuuka ku Nassa. Mu lulayini. Asooka. Baali bamuyita Kayemba Solo. Manager wa Rema. Honorable Kayemba Solo. Godfrey. Ye yasooka okuba manager David Lutalo. Era ya promotinga album ya Kapapala. Kapapala kwe kuli tebatwagala batusosola tauni ye Katwe. Tauni ye Katwe mpya. Ku Kapapala kuliko batusosola kuliko Yesu ayi Mukama. Okitegeera. Era ze nnyimba esatu ezasinga okukolako obulungi kwe album. Kapapala ayi Mukama ne batusosola. Kati Kayemba Solo yakolera omwaka gumu. Okitegeera. Kyekyo kye mbali njagala okugamba nti Nassa si yasoose okuba. Manyanga like si yasinze okukola ebbanga ettini. Nassa bw'aba ayogera ku myaka 2 kati ate yaleeta Lutalo. Okitegeera. Yakola gutya gumu. Yakola 28. Okitegeera. Mu 29 mu biseera bya Janjaba ate teyali Kayemba Solo. Olwo muzaati olwo Lutalo n'akozesaamu ku kyaliwe. Muzaati n'abaawo awo nga naffe era weetuli awo bikinga muzaati yakiri mu mitamba awo. Okitegeera. Awo wennyini wetwava ng'ali ku baboyi be n'afuna Orone Derrick. Okitegeera. Orone Derrick olwamufuna nnyimba wayita emyaka mingi nga Lutalo walina bakyali be. Okitegeera baali nabo bakwasaganya nga tewali main manager nti wuuyo. Okitegeera. Muzaati biki ne bitambula. Awe ba Trevor we bagira. Trevor oyo yali yamwambaza nga ate driver we najja. Ndooza nga 2012 awo. Anatolius yali yajja awo emabegako naye nga Anatolius tabangako manager wa Lutalo. Okitegeera. Yali kyaliwe gwe yasanga ekyagwe nga Lutalo agenza okuyimba. Omulenzi najja asaba ndi muyimbi biki. Ndooza n'ayogera bulungi. Ne Anatolius akimanyi ntabanko manager wa Lutalo. Ambulire mwaka ki. Anti nze mmanye ebya Lutalo n'okusinga Lutalo. Era naye yennyini bw'aba alina kyerabidde. Ambuuza n'angamba kozi yangu Kulamani wamba eno kyo gye twakola ku Little Flower booti ne booti bagiyita ne mugambe bagiyita yamba. Wagikola 2010 kuba yali kyali wange kati ne mu followinga nnyo like nga ngoberera ebintu bye nga bumanyi kyaliwo nga akakubye. Okitegeera. Kati nze mbaddewo emirundi gyonna mbaddewo. Kati manager okubiri yali Orone Derrick. Yajjanga wayise emyaka gitambudde yajjanga 2014. Nzijukira lwensooka okulaba Orone Derrick musanga ku studio nga bagita Surface. Surface Records. Yalinga ku Ntebe Road awo Namasuba. Omwalinga Derrick Pro. Kati ebiseera ebyo Yaledi naye yali ayingiddemu. Yaledi yali ayingiddemu mu Surface. Kati ne tuyingira Surface omwo. Lutalo alina ali of course studio azekkola n'andagana nga Kulamani. Ono manager wange omupya biki nenjogera n'Orone Derrick nga he's a good man. Era mwebaza yayongerako nnyo. Honorable Orone Derrick. Mwebaza yayongerako nnyo ku Lutalo. Okitegeera. Kati Orone Derrick bw'avaawo ne tufuna
Lukwago Ivan. Uncle I. Lukwago Ivan. Kati bwe tufuna Lukwago Ivan. Bwe tufuna Lukwago Ivan oyo. Najja akola. Era n'abeerawo emyaka mingi okuva ku Olone Derrick. Uncle I abaddewo. Paka one after COVID. Uncle I n'agenda Canada. Nafuna emirimu gye n'ayagala okwongera mu kusoma na biki ebyamukwatamu. Era tewaali misunderstanding yonna between ye n'omuyimbi we. Baali okay. Era baagenda bonna e Canada. Okitegeera nga David agenze kukola era ne beesiibulira eyo nti blood tunaddamu. Kansooke mmala emisomo gyange na bino byenkwasaganya bwe biti ne bwe biti. David n'akomawo. Kati David ayina ennamba, ayina layini y'essimu gye yasooka okuba nayo. Eyo gy'owulira gye yasoma luli ku TikTok mulyoke mucwane. Ennamba eyo 0701 703590. Ennamba eyo ye nnamba David gye yasookera ddala okuba nayo nga yakaveeruweero bwe yali afuna essimu. Okitegeera. Kati nga bw'omanyi omuyimbi nga muto yali yagigabagaba nnyo ng'etambudde nnyo nti nnamba ya lutalo ku marediyo ku zi TV bikyo okitegeera. N'asalawo ennamba eyo efuuke nga office. Era buli gwawo omulimu ng'ovudde ku Kayemba Solo. Kayemba Solo yatagikozesaako kuba Kayemba Solo yajjanga ne David muto okitegeera. Kati David eno nga ye nnamba ye. Kati Kayemba Solo bw'avaawo David yakyuse ye nnamba n'atandika ogiwa buli manager w'abaze. Era n'Olone Derrick yagikwata. Honorable Olone Derrick yagikwata ne Uncle I abadde agikwata. Era bwe baali baawukana e Canada ng'amulekayo era layini eyo David yakomawo nayo. Kuba nze namubuuza ate layini y'emirimu n'aŋŋamba mbadde sobola girekayo Uncle I agireese. Okitegeera. Agimpadde. Kati ne tubeerawo awo. Kati bwe tubeerawo nga layini eyo weeri David weeri agikwatamu nange nenkwatamu ne Nasa n'akwatamu. Okitegeera. Kati layini eyo engeri gyeri nti ya office tugigabirawo buli woyagalira. Malako emirembe kunze emalako emirembe nze njisuubira muntu kukuba ng'ayina business. Ogenda okuwulira Alani Kuruza kugamba ndi eno bukwiri nina akayimba akalungi njagala David anyimbire mu chorus. Okitegeera. Ngamba layini. Okitegeera. Tesoboka. Kati David olw'okuba baludde ne Nasa. Okitegeera. Omanyi obwa manager bunyuma nnyo Alani nga omuntu gw'obuwadde omwesiga nga muludde naye nga kyaliwo. Okitegeera. Nga kyaliwo. Kyova olaba walaba Chameleone ng'abuwadde mu Jeff Kiwa abuwadde mu Chaga. Bakyalibe awamu ontegeera kyegamba nti kyaliwo ayangu okutegeera enjogera yo by'oyagala ne by'otakola ki ne by'otayagala. N'emikono gyo bwe gikuba ku ssimu eyo aba agimanyi nti ono Alani Kuruzi yakubye mukwano gwa Kulamani. Ono ye sobola omulagirira waali oba njogera bwe nti. Okitegeera. Kati Uncle I ng'agenze after COVID awo Nasa n'agikwata. David n'agikwata n'agiwa Nasa. Ngani? Nsumulula Osuno nalya ya mundagala. Kalese. N'agimukwasa nga tannamulangirira. Yasooka gimuwa as in testing. N'agimuwa. Ne tubeeramu nayo neera emyezi ng'esatu nga Nasa aba nayo. Naye ng'era bw'aba agindekerawo ng'agenda ozannya ebintu bye mugamba in fact etera kuba mu ssimu ntono. Nasa ateranga agiteeka mugasa nga mugatondekera kasimuko. Agenda beera n'akavuga nze munsabe zi kolabo. Nze nina ebyendimu tonsumbwa na biki biki okitegeera. Kati ndowooza David n'alaba nga tukoze bulungi. Twakola bulungi ebbanga eryo. Kuba nze nakola ne Nasa. Era nakati ebbanga lyonna lyabaddewo nakola ne Nasa. Era Nasa bwe yavaawo okitegeera nemba nga nze nkirimu. Okitegeera ne bakyaliba nga balaba endi nabo gye bali eyo. Okitegeera ng'era nkirimu. Naye ebigambo bya Nasa nabiwulidde. Awendaga weyagala oba ngenzewo mangu. Kyenjagala. David Lutalo
yakwasa Nassa line manya gundi essimu nga manager we namulangirira n'omulangirira kuntandikwa nakati waliwo agikwata okitegeera nga simulangirire nyinza n'okuba njirina wano mu nsawo okitegeera waliwo agikwata nga simulangirire kuntandikwa yagikwata nga simulangirire because Uncle I yali asigaddeyo eri okitegeera kati ate ng'ebiseera byali byakanayo cyane twakava mu covid nga twakava mu covid buli omu tannadda mu place bulungi obitegeera kati bwagikwasa mu Nassa okitegeera nange nagikwata mukko nagikwasa Nassa ndooza nahandolinga bulungi ensonga bahandolinga bulungi namuwa ne receipt book n'ekitabo kwe tubuukingira kitegeeza ofuuse manager era namwanjula mu bantu nti manager wange yono. Onfunye bulungi. Nassa tateekangayo ku application esaba mulimu gwabwe manager. Nassa ebbanga lyonna lyabaddewo talootangako nti ndiba manager wa Lutalo. Takirootangako nti olunaku luli kyanga nze manager wa Lutalo. Era tasabangako namugamba David ojumpeyo omukisa nsobola okumanejinga tekibangawo. David ye yatunula mu bakyalibe abamuli ku lusegere nga Uncle I afuuse busy okitegeera nga asigadde alina byamaliriza mwalimu emisomo gye ne business z'endala okitegeera n'atuna mu bakyalibe n'agamba nesigenda gguluba nnyo nga nina wana abasajja bange abagezi Nassa ekitabo kya booking ekikyo receipt book yiyo n'essimu ya office yiyo. Kati kankubuzayo ekibuuzo. Yes sir. Manager ku tiimu ya Lutalo twogera ku Lutalo manager ku tiimu ya Lutalo yasaamu ssente yabulira Lutalo ennyimba ez'okukola yagulira Lutalo ennyimba manager ku tiimu ya Lutalo akola ki? Kubanga lwaki nkibuuza omuntu ayinza nga Alan Cruz lwaki abuuza ekibuuzo ekyo nga tamanyi manager kyakola buli muyimbi alinamu engeri gy'akusaamu manager we kubanga natunulidde oli byagamba nti Nassa byagamba nti alina bye yakola ebitamusasula. Manager ku tiimu ya Lutalo akola ki? Manager ku tiimu ya Lutalo otuukira mu kulya gwe bwenkeera enkya nenkusayininga okuba manager wa Lutalo otuukira mu kulya kubanga eyo essimu gye nkuwadde etandikirawo vuga ng'ereeta emirimu era nga gwe ssente zo z'olina ku akawunti ne mu nsawo tetulina kye tuzaagaza. Gwe Alan leero nenkuwa mu layini eri nenkuwa eri essimu oba nenkuwa mu bwamanager bwa Lutalo leero lokka osulo olina booking 5 osulo olina booking 5 leero lokka tola nti buwungedde osulo olina booking 5 kozi Lutalo muyimbi w'amaanyi n'emirimu agigoba okitegeera ng'ekigigobya ne tukugamba nti embaga gy'oleese eri Kaseese ng'ate ku lunaku lwo tulinako already embaga emu ku Akamwezi tulinako n'endala eri ku Freedom City tetusobola kugenda Kaseese oba togobya omulimu okitegeera kati Lutalo we yatuuka teyeetaaga manager ng'alina ssente yeetaaga manager nga wa bwongo oli mukozi kumanya handling baba managing a big brand kuba Lutalo is a big brand okitegeera naye nze byobadde playing awo mbiwulidde bengendo sinzirako okwogera tona sinza ku ebyo ku lunaku Nassa lwayawukana ne Lutalo kiki ekibaawula? Nassa talina message mu ssimu ye emugamba nti nkugobye. Nassa nkiddamu mu kamera eno Nassa talina message oba ssimu yali emukubiddwa emugamba nti ogobeddwa era tokomawo ate nga yayitawa nga simanyi. Nassa bw'abaawo ebitaatambula bulungi between emirimu gye ne mukama we ompuliriza mukama we yamugamba sooka oleete ku kitabo kya booking ekyo ne receipt book eyo n'essimu eri gye nkugamba eya office okitegeera ogira okola emirimu gya ground
nendabako ne Lutalo ng'akyogera mu kamera nga waliwo munnamawulire amubuuza batugamba Nasa wamugobye biki nagamba Nasa sinnamugoba. Nasa waliwo emirimu egimwetaagisa ku gurawundi ogitegeera. Nasa teri yali yamugoba, baali bamusaze cepe era nezo kwe yali alaze teyaziriiko emabega. Alani kyenjagala mumanye kiri kimu nti Nasa okukeera nga maneja wa Lutalo yali achievement y'amaanyi eri Nasa. Komanya okuba Alani ng'obadde DJ nga tukuleetera kayimba kakube. Kino kyenjogera si jolonga naye njogera facts. N'omuntu omulala ali eyandaba. Komanya okuba nga twali tukuleetera luyimba nti bulompulirizamu olabe kali kati anti akula wakubye biki gomanya okeera enkya ng'ate gwe decide. Okitegeera era mwali mutambula naye nnyo. Nze nali nkola ne Nasa, nze ayogera naawe byenjogera mbimanyi, okitegeera mbimanyi. Era Nasa bwe yafuna obutakkaanya ne mukama we mu bitabo byabwe bwe baafuna obutakkaanya mu bitabo byabwe, okitegeera ng'omuntu omulala yenna, si David yekka yakikoze, ng'omuntu omulala yenna oyinza n'okuba tuli wano nga naye wali okikozeeko ng'ebitabo laba tebibalansinze bulungi nga bw'okola ki bw'obadde obisuubira n'ogamba nti era w'ekitabo ekyo nja tunulamu kenkya n'otulamu n'ogamba naye kati wano nga sitegeera wano bwekiti ne bwekiti, okitegeera n'ogamba kangira neetegereza ebintu bino ogira okola mu ofiisi eri. Ndaba nnyo ba President Museveni nga bakikola ekyo ekintu. akyusa baminisita Abamu bakyusa bayalwana nabo n'okulwana nabo. Ninagane omusajja ono awantu wano waleka tatambuza bulungi, okitegeera. N'ekirala Uncle Nasa mpulidde mu kavidiyo omwo maloboozi ge ng'akyeyogerera nti kuva 2008 ndi ne David oyo. Meaning muba mwafuuka ba mukwano. Kuba bwe tugeraageranya between 2018 ne 2026 gigenda kumbi myaka gyagala semberera 2. Sikyo 2026 ne 2028 bana bamama tetugenda mu 2. Ne bwe mubanga mufunye obutakkaanya, okitegeera, ne bwe mbanga mufunye obutakkaanya ensonga ezimu ozirekangayo. Ezimu okuleka ng'oŋŋamba nti okuva 2008 paka 2026 wali ofeekinga friendship yo naye. Ne bw'oba wali tofeekinga ng'omusajja okuva 2008 okitegeera yali kyaliwo mu 2022 n'afuna n'obudde obukuwa obwa manager, okitegeera. Ne bwakeera enkya nga bwakiyise gwe bwakiyise nti akusaza amayinja nti ne bamusala, ne bwakeera enkya n'akusala amayinja, okitegeera. I think entebe ennene abaagikuwaddemu, entebe ennene, kubanga temwinayo mwasayininga nti ngenda kufa nga ndi manager oba nti tongobanga. Era bwe mpulidde eddoboozi lye mpulidde agamba nti obimanyi ebyabakyali tetulina twasayininga, kuba mpulidde munnamawulire amubuuza mwalina contract oba bikinaga obimanyi ebyabakyali nga mubadde n'omuntu biki. Meaning engeri gy'empulira Nasa ayogera eraga nti David ono yali kyaliwe, okitegeera. Sikkiriziganya na bigambo by'empulira Nasa awanda ng'abiwanda ku David ne bw'aba yayogedde ku linnya lyo, kubanga David talina ngeri. Nze naliwo nga mukola program ne David. Naliwo. Bwe mwatuuka ku kyennamba essimu, David yali talina ngeri gy'ayinza kunnyonnyolamu nga takoonye ku linnya Nasa because yabadde last manager mu lunyiriri, okitegeera. Ng'alina okugamba omanye ekimpesa ennamba eno abantu basigala bakuba ne bakubira oluusi abantu abaavaako ne bakubiranga Nasa ne bakubirani. Kwali statement ye ejolonga. Ala ni mumbulire oba nze simanyi Luganda kuba mu lunyiriri. Era senga Kayemba Solo honorable ye yali awo mu lunyiriri era lyerinnya lye yalimenye
oba Honorable Ronald Derrick okitegeera naye olw'okuba Nasa go wali wakazaayo layini eyo okitegeera omusajja yali talina bw'ayinza kwogera kuddamu kibuuzo kya Alan nga tayogedde nti abantu basigala bakubira abantu abamu nga nabawummuza abamu nabakyusa oli nasigala ng'akubira omuntu nga Nasa kyekimpesa ennamba bakube ennamba entuufu statement eyo kale nga Nasa boga nti wali wasirika ng'okeera enkya ng'okkakkana ku boyi wo wa 28 ng'omuyuza nga n'amabanja ogajjayo ontegera kyegamba nga n'amabanja ogajjayo n'engoye ze mwewolooza ogedde ku statement eri Alan nga bwebadde really omuntu oyo aba yali boyi wo okuva 28 okitegeera olaba nze Nasa nange mumanyi kuva myaka ekyo kuba nkugambye kuggeka wali Nasa we yali akolera nga tugenda tukole sound check olaba kati njogera kulinya Nasa nga byayogedde tebyansanyusizza naye lowulira nga saagala zala wa Nasa olw'okuba nzijukira ebbanga lye tubadde ne Nasa okuva eri mwezi 28 bikyo kitegeera kindeetera okuba nga sisobola kuba okigambo ne ngamba Nasa oli mubi nnyo ondegeera ndaba nga sisobola kikubawo kubanga tuyina gyenvudde 28 27 okitegeera tosobola kujja mu 2026 okitegeera Nasa tewasaba ko Lutalo ku mulimu gwa manager Lutalo ye yatula n'alowooza n'agamba ne kati ono kaliidingemu okitegeera kati bw'aba yakedde enkya ne mufuna obutakkaanya bwammwe oba ne mwekoowa okitegeera omuganda agamba gy'ova toyombye okitegeera tosobola kuvaayo ku brand gy'obadde odefending okuva 28 nalabako Nasa oyo ng'ayomba ne kyali wange omu nayisige namwogerako ku bubi baali bamuyita Dizo Trizo ku Facebook okwo nga bayomba Dizo Trizo ng'avudde mu tiimu David Lutalo kati ng'ali ku Facebook awanda akola biki nalabako Nasa nga ayambala Dizo Trizo beyannako ngera ngenda ku Facebook n'ennyumirwa ngambala abafaafagana muganda gava ku muyimbi wange okitegeera kati Nasa omukwano ogwo gwalazeewa kale wanyiize oba mwenyigidde oba yayogedde ku linnya ly'obubi naye ebirungi ebibadde wakati awo byonna okuyimbira zishoko anizi Nasa oyo yakolanga the best of DJ Nasa okitegeera kigamba nenga leading artist ku anizi awo ku Lubaga Road nga leading artist aba David Lutalo kati mayinigo yagala kuŋŋamba byonna wabyerabidde omulundi gumu okitegeera nze Alan ayogera naawe na nsiba nyumba ne Lutalo ne leero tuyinza okuba tugenza okujja ano nga tuyombi okitegeera kuba teri muntu ali perfect teri muntu atuukiridde ne we nafunira accident mu 2017 nali maze omwaka mulamba nga sikwatagana na Lutalo mu 2016 era byava koyo Trevor ko kunnimirira na biki waliwo ebyaliwo awo kitegeera 2016 awo ninga ne David ono kangira muleka sajja kako nensoka mbalamu naye bwe nafuna accident ngandi ku boda bantomera lwa mukaaga ekiro Lutalo ku lw'omukaaga baali bakoledde Kasese nga ku Sunday bagenda kukolera gye bayita lwa Mwanza nakyo kiri side ze Kasese tosobola kubanga ku lw'omukaaga okola Kasese Sunday lwa Mwanza n'okomawo okitegeera naye okimanyi David yagamba banatoli asabo ne ba Trevor nabagamba mukyuse mmotoka tunavuga ne tudda tusooke tugende Irudamani angambye Kulamani yamenye saali mulago siri ready kulaba Kulamani ku maani
tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku Nooti 7556893938. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Tumaze omwaka mulamba okitegera kigamba nga tetukwatagana nga mu bakyali baawo waliwo abankokola byesitegeera. Okitegera kigamba n'ensooka mbalyamu ewa n'embeera ekireka wange nemba byange. Okitegera naye olw'okubanga saawanda saakola ki bwe nafuna obuzibu yagamba be yali nabo Kulamani sisobola mulaba ku Mande tusooke tugende mulabe Sande eno. Bakanya mugamba lwaki tomukubira n'agamba njagala kulaba bwali era najja nsanga mukazi olitenga amagulu bagawanise. Okitegera kigamba naye nga twali mu mwaka. Okitegera kikyengezaako tegeeza tekunawera mwaka tekunawera mwaka bukyanga David baawukana ne Nasa tekunaba kale guyinza okuba guweze guyinza okuba guweze. Okitegeera naye novaayo osonsole concert oyogere gate collection oyogere ebyaliwo onaatera kwogera na Underwear muyimbi gye yagenderamu ku stage. It's wrong my nigga. Inze siri wano kujajinga Nasa na kumukwata nsobi nendi wano kumubuulira mazima nti ekisooka erinnya engeri gye baalyogerako ne boddamu n'ompuleyingira akantu ako Alani Cruz ko akakwata engeri gye bamentioninga erinnya Nasa mu interview yamu teyali mbi nnyo. Nze yali tenzijaayo ku muntu gwe nalaba 28 nenvaayo nenkusabula yali tenzijaayo. Nze nganze simanyi oba nze ndi mwaka obuntu naye yali tenzijaayo. Ekyokubiri Nasa omuntu bwe munyiigagana nsobola ogenda ku Holland. Okitegera kigamba nenkulya mwaka wani paka Alani lwotegeera nti naye Kulamani ono ndabika namutegeera bubi wano gundi ye yali yamukoze ensobi naye nga kyali wange mulungi. Oyinza n'okunsanga mu kakubo n'oŋŋamba amusole. Okitegeera kubanga obulamu tebulinga fuutiruula. Alani bwe wavudde eka si booli. Okitegeera si booli. Kati Nasa tasuubira kuba nti lutalo kwe yadiiringa naye nga mwavu bw'ayagala adiiringe naye nga mugagga. Ayimbwa ya rich man ayina mwakajja. Okitegeera era nange bakyali bange bwe bakwata nkirale nga gundi n'oyo kati yakutte. Okitegeera nawe baboyi bo balaba bagula emmotoka empya bewabanga nabo kupapa nange mwennyini nawe kenyini nawe kenyini nkukubira n'otakwata ngamba kali kano ka Alani Cruz kerabidde eri ku Believe TV. Ayane Kulamani okimanyi ko muyimbi ko nasobola kuba naye mu simu yange nga Kulamani yo wakabi wange mu simu yange ku Believe nenkunga ate no nga nkwana ekitiibwa era zijja nenkuwenja. Okitegeera naye okimanyi nti era najjo bwe nakubira n'otakwata bwazzeemu okunkubira nakoze eki saakuvumye kituufu because tebiringa vutira nekugamba gwe ssebo nkuba ntya n'olwawo okukwata n'oŋŋamba mwana mbadde nebasamu neŋŋamba webakanze nkubanga bikyo kitegera kigamba meaning obulamu tebulinga fuutiruula. Kati Nasa bwe muba mwafunamu obutakkanya ne lutalo ate tottira balala baddako leka abalala bagende mu maaso kuba nawe Uncle Ivan yaleka takuttidde. Kati senga goloza senga Kayemba Solo yakolanga Nasa ne Muzati n'akolanga Nasa n'olwo Derek n'akolanga Nasa. Okitegeera kati kyogamba David Lutalo senga aliwa. Okitegeera kankubulyako ekintu kimu kyenjagala abantu bamanye nti
obulamu bw'ensi okitegeera bukyuka ne butambula okitegeera. Nze siri wano era sinasalira Nasa musango na kumujajinga nti ebyo mukyamu emirundi 10 naye simujajinga nti ku bosi we nti simujajinga nti mubbi okitegeera. Ebyo bibye na mukama we okitegeera. Mukama we ye yabala ebitabo nga tebikwatagana. Mukama we nagana nesigenda maaso na losi bweziti. Kampuni ezo zikyusa bulijjo senga kampuni eba mu kufiirwa zikyusa bulijjo okitegeera. Kakati gwatali CEO suubira okukyusa. Gwatali nanyiniwo sigwe wava munno suubira wava munno kukubira ogamba gwe manager nti enkya tojja because company yiye okitegeera. N'ekyokubiri Nasa kyenjagala era okuyita ku Alan exclusive mubuulire nti David yakwata omurasta, yakwata tiimu y'abarasta n'agiteeka ku management ye nga tuli barasi nga David si murasi okitegeera. Meaning from ghetto to hero okitegeera. Omuntu abadde mu ghetto okitegeera bw'otaliko Teesa neze MTN nezi Airtel nezi Pepsi ng'oteesa nazo nga manager wa lutalo ne bwe ziba weeks 2 mayiniga ekyo kintu tokizoleya okitegeera. Mpulidde Nasa omwo ng'ayogera ku nnyonyi okitegeera ngaziyita ng'abirabanga ebya bulijjo yamulemesa ku nnyonyi. Mayiniga Alani mayiniga njagala Nasa mbuulire akatabo ke kali mu stamp ze UK meka nga tannaba manager wa lutalo, kali mu stamp ze Dubai meka, kali mu eze Cairo meka. Ontegeera kyenkugamba tuleme kuddira bintu ebinene ebimu kubiyisa mu maaso olw'okuba tunyiize. Nze Alani nina abantu abawere 10 mbayina nakati sagala mentioning amanya abamu tubana bawo ku papas ngoli akugakula mani. David lwaddamu gende Canada noonyeyo meka ngende naye noonyeyo 6 ngolabo lyagala noonya milioni 6 oba 8 agende ne David e London okitegeera. Kati go wagenda nga totaddemu so okitegeera wadde muba mugenze kola. My nigga salute okitegeera. My nigga tu Alani nze sikiriza na muntu addira bintu binene n'abiyita ebitini. Alani njagala bro wange Nasa si mu bubi ajjeyo passport ye akebere nga tannaba manager wa lutalo mwali mu visa meka ze muita visa andi ze sibiri nnyo bimanyi okitegeera. Akebere mwali mu visa meka. Abatulaba abalungi kansuke mbayiseewo kano nalabya abantu mu nsi muno abeewuunyisa omusajja ono Kulamani yeewuunyisa nko Francis. Kulamani mu bulamu bwe bwonna talinya nnyonyi sinti alina obuzibu takyagala ng'omuntu. Bagenda bagamba nti taata nga tannafa family yali eri nina basista bange ne ba brother abawere 10 nga bali London era Ivoni namukulaga luli era Nasabo nze bwoba ogenda London nga nkubira Ivoni nga mugamba Alani Cruise yajja kyali wange nga Kulamani wagamba lwaki toyagala kulinnya nnyonyi. Nze ekintu kye simanyi bwe kisiba olaba boda ye yamenya omanyi nnyonyi eyo omuntu avuga tomulaba nako bamuserire bateekawo nekane bagabanyawo ne basebo kati teri kufuka siraba tetulaba ayimuka tetumanyi oba omuvuzi atamidde tetumanyi ani goza mwoyo katemba Alani sirinya bintu bya mwenze. Abantu Kulamani talinnya nnyonyi sigamba nti alina obuzibu mulwadde nokimanyi kino nali nkiwakana. Papa yasooka okuŋŋamba n'aŋŋamba Kulamani ne bw'omuwa ssente meka talinnya nnyonyi. Kati papa akubuulire yali antwala mu America ng'ayagala aŋŋamba tugende tumale weeks 2 tukomewo ndowooza nga 2 before COVID oyo nga 2018 nemugamba papa sirinya kintu kye simanyi bwe kisiba. Alani wano ng'onvuga nga tukkirira olw'ensambya nga ndi mu mmotoka nsobola okulaba nti oyisirizaawo akyamu ne nkugamba
Alani mwana togula nnyo ampo zaawombi naye kiri ekintu gaya abategeerera ali eri temumanyi oba atamidde temumanyi oba mulamu temumule temumanyi oba yeebase Alani ndikale kunzitanga fala so kankuze wali mu byaddala mullo mu bigambo byokola maani Lutalo ye yasooka otwala NASA mu England England kituufu Lutalo mu England Lutalo mbade muntu ogenda kumbuza nti yasooka linyisa NASA ennyonyi mbade nakugamba ekyo simanyi okitegeera naye England ye yasooka omutwala ate no mwana nawulidde bubi by the way my nigga NASA this time simu ngeri ejolonga nengenda kubuulira maza nawulidde bubi NASA ng'ebintu ebyo byogerako ng'ebya bulijjo mbu yagamba mbu yandinyisa ennyonyi biki nze namulinyisa kuba twali tugenze kukola my nigga kati okuva le mwalekerawo akalinnya endala eriwa yagambye bodda muno okapulenga na wano nzizemu nenkawulira era nempulanga obusungu bunnuma nagamba mbu ye yateekamu ssente ye yagula tiketi ye yakola ki statement eyo ya sorry mfu I'm sorry mfu omanyi lwaki mfu nti Alan gwe bw'oba ogenda nga kwesita okitegeera n'ogamba ngenda tiimu yange nzigirako n'abantu babiri okitegeera Kulamani n'ayambala ne Francis n'ayambala okitegeera sebo obeera otulinyisiza ennyonyi era tetukomawo wano ne tutandika kujolonga ye yagula tiketi mbale ngamba yazigula ye promota eyo njogera my nigga NASA toddamu kugamba mbu David siye yakulinyisa ennyonyi kati kubadde wano ng'obuuza nti okuva lwe wavayo akalinnya ennyonyi mmeka kati gwe okuva lwe wakaveyo wa Lutalo wakalinnya mmeka tuleme abanja millioni ziwera 10 ezaki towulidde ngaga bwe tubadde tutandika programu eno abatulaba bwe mba muli omunzijukirize Alan yambuuzizza ekibuuzo kikwetaagisa ki okuba maneja wa Lutalo nenkugamba tekikwetaagisa kuba wadde n'ekikumi kuba kampuni gyozeemu ngagga nfunyi nenkuwa mbigambo byange natandikiddemu nti gwe nemala nkufuula maneja David essaawa zino leero lokoosulo oyina booking 5 ng'oyina deposit wa mirundi 5 mu nsawo kati ate sente ziriwa kambabuulireko ekintu kimu Alani si buli muntu akoledde ekirungi nti akwata mu nsawo n'akuwa Alani bw'ojjamu esaati n'ogimpa oba ompadde kuba wagigula ssente kati nze bwe nsanga era eŋŋamba gayo yaba ne ssente naye yali ankoledde ki oli musiru esaati gy'oli muggo wagigula okitegeera kati kyenjagala NASA asooka akkirize njagala asooka asalyotinge David Lutalo olw'okukwata ghetto youth we bakuli n'amufuula maneja we ekyo manyi kitegeeza simanyi ekyo ekintu kuba maneja wa Lutalo mukiyitanga ekya bulijjo bw'omanyi kitegeeza David Okerencha n'akwata receipt book n'ekitabo kya booking ne layini y'emirimu n'agamba okuva na leero siyimba nga si gwo ngambye nga gw'olina omugamba leero tugenda kyegeego luli tugenda mutukula omanyi kitegeeza omanyi amaanyi g'olina okitegeera kati ekyo sooka okyebalize Katonda kale n'ennyonyi z'ogamba mbu teyateekamu ssente kale kyebaza omukkiriza okukkiriza gwe oba omwerekera kuba David ku ttiimu ye kuliko abantu abalala ne baganda be gye bali kuliko Bakulamani nga yakugamba nze David myaka gyonna era temubeere abamukwata ensobi nga mugamba omusajja otalinyisanga ku munne ennyonyi nze bwe mba nalinya ennyonyi seetaaga David nina bangi Irudamani MP Misa Kisema bangi mbayina nze okulinnya ennyonyi naye ekintu ekyo simanyi enkola yakyo nagamba papa antwale nga kipakinze andage dereva gundi pilot nga kirina we kipakinze kuba kulandinga kupakisimanye yakyo kyekimanyi antwale dereva ngambe bw'owulira kigize bwekiti mpeta bw'olaba ndi bwenti eyo mba nkuba ampu tontweka mbotesinga mujega tonkulukusa okitegeera kati eyo ezo nsonga genda Bulaaya paka
nga muntutte ennyonyi weepaakinze nga tetambula nga n'okutokota tetokota ne muntwala omusajja oyo ne bambuulira bwe bikola kuba papa yangamba ennyonyi kyekidduka ekisinga okuba seefu mu nsi ne mugamba muntwale mundage munda nga kipaakinze nti kati wano ndabe safety yakyo weeri akoleeze namutasimbula naye akoleezemu aŋŋambe kati wano nkolezeza kati wano olaba biki nenze kyekintu kyendaba kikiriranga ejjinja simanyi oba avuga atamidde oba mulamu naye eyo yonna ezo nsonga zaffe ne wama ankonasa omulimu omunene abeere nakulira kireko bandi wakyalo kambe wama ankonasa nze kyensobola okugamba kiri bwe kiti kale kansuubire mu puroguramu eno sinavuma ku nasa Francis navumye ku nasa ankedi navumye ku nasa mwebale nnyo mbadde manyi nti ngenda kubako kyensaba nga ate navumye kale nasa kati kankusabe ensonga zo ziwuliddwa kale sirika wagambye wali okiryalinga linnya lyo baalyogerako bubi kale tweyanziza kale sirika ekyo nkikusaba nga boyiwo olw'ensonga nasa ekintu ky'oli mukola tekikwongerako n'omulundi n'ogwo wabula kikufiiriza bufiiriza kati bw'oba osobola okuddira omuntu gwe watandika naye 28 ontegeera kyegamba n'omwogerako by'oyogera n'otuuka n'okwogera bwe mwewola engoye n'otuuka n'okwogera essente ezaasolozebwa ku miryango kati osuubira otya akusanze mu 2026 okukwesiga ala niyo kimanyi kyenjogera kiyamba nasa because reality bw'oba osobola okugowavaana 28 ng'osobola omuwandira booti era nga bizinensi oyagala eggweewo bizinensi egyo wasanga eyimiridde for so many years n'ogikwatamu mu 2022 oli mu kwegatta ne balabe be mu kuba bizinensi eyo eggweewo ani anaakwesiga ate si gwe wekka mayini goli mu kwonoonera naffe bageto yuti abalala okitegeera nga buli omwaka oli ow'ebiviiri omulala kye yakola lutalo tonsembereza kula maani oli ow'ebiviiri omulala kye yakola lutalo tonsembereza gundi okitegeera oyo no ogezako kulaga nti bageto yuti tetuli beesigwa okitegeera omusajja tewatondebwa kuba maneja we temwine mwasayininga olaba zimanyo zitaba Alex Ferguson n'ebikopo 13 nezi champions league na biki okitegeera n'emyaka 25 okitegeera zi Arsenal zita Arsene Wenger okitegeera abantu bata abantu okitegeera era obulamu ne busigala nga butambula Ferguson oloza Ferguson mulimu gamani yali agukoye fetwamukaka abawagizi nga tulaba tasobola matchinga na Guardiola bamukulaga nga kankana bwakati ogwa Champions League okitegeera tukamusanya naye akadi abusajja tuvi ontegera kyegamba ninga negwe tomula mu stand ngali kungala akuba awagira tiimu ye nasa osobola okudda muno bakyali wa David Lutalo nga bwe mwali ku ntandikwa nga tuli ku level yamba manager nga tuli ku level yaba manager atoto nze nkugambye namala omwaka mulamba nga simukubira nga tetwebonga nga ne wali sigenda okudda bukiki okitegeera n'ebirala nasa totambuza mawulire ga bulimba galiwa oba tasagala mukwata nsobi naye neyo kanji mukwatemu studio gye bayita double kick ye yakuba kabisi kandagala ziravu commissioner ye yakuba Pretty ye yakuba zonsanula ye yakuba nakusima ye yakuba zikwasa that's 2015 how can you tell people mu 2026 nti gwogula ebyuma bya studio eyo ng'oli manager come on agambi yakola ne concerts ezo concerts yazikola ne Kulamani kabisi kandagala ne Nalongo okitegeera nawulideko ng'abuuza
mbu yali azzeemu okukola konsati endala okuva lwe yavaawo. Muŋŋambire yakola 15 years of David Lutalo ku Serena bw'omundabirako nga temuli mukono gwa Nasa. David yakola 15 years of David Lutalo ku Serena bw'omundabirako kimuŋŋambire. N'ekirala amawulire ag'obulimba mbu ebyuma bya studio nze nabigula. Alani ani yagambye bannange oyagala tubadde tuplayinga ebintu ebyo ng'otunuza owuliza ki agambye n'ogamba Alani kankubuulireko ani agambye bwe tuyingira mu supermarket Alani ng'omperekeddeko mu supermarket ne tuyingira mu supermarket n'okwata kano akagaali ke bavuga okategedde obwe tuvuga ku Freedom City nenteekamu omugaati nenteekamu ekidomola nenteekamu paasi nenteekamu nga gwe okavuga ntaddemu okitegera ne tutuuka ne baŋŋaata okubanjana mu 7 nenzijjayo emitwalo 47 nensasula ne tugenda tuteeka ebintu ebyo mu bbuutu. Anagambye Alani oba onguliddeko mubagayima muleme kubeereyo nga takisini zikutte ne mudda mu kwefumba mbabuulira okitegeera. Gutuza kuŋŋamba studio yakuba Wololo ndowooza Wololo ye konsati ya Lutale yali ya 2016 cricket over yakuba Nakusiima ndowooza Nakusiima oba ye yali 2018 okitegeera. Njoke ngezako kulaga hits z'emabega before Nasa nga tonnafuuka manager okitegeera. Nasa n'ogy'obeera manager mu 2022 n'ovaako 2024 n'ogamba guwagula ebyuma bya double kick nga bwe tujja Nakusiima ziri mu yaledi ezenyimba mukwano ogira tugende double kick otegeera yakola zi so nice. You are telling people mbu ebyuma bya studio wabigula oba Nasa ina teyafunamu yadde ate yali anonye eki oba mwe Nasa oba muyinza okuba Lutalo sorry koja wange Kulaman oba goyinza okuba Lutalo wamufunamu ennyumba oba nga yonna kiwafunamu ekiritangibo nga banno tebaafuna ne bwe mba nabifuna mba nzikakkanye. Gwe towulidde nga nkugamba nti mu 2016 nafuna obutakkaanya n'omusajja oyo nasirika omwaka mulamba gwe twanga ndi wanjawulo ku balala ontegere kye nkugamba. Gwe twanga mbadde kyaliwo oyo David okuva mu 2007 nga tannakuba na hit meaning sajja lwa byakulya I was a true friend from day one okitegera kye nkugamba kuva 2007 nga kapapa tannakwata ali mu studio ba mu mastering nga ndi ne David ne Lutaliko era omundu gwe nasoko tuulya ko Simba na Jesse mune mugamba nkuwulide kubisanga wano nangamba nange ndi mu kwewulira gomanye excitement yo nga tujokerako 2008 nga atandika okitegeera kye gamba na yawo wonna mubadde mu bingi era enkokola n'ebikono ebinkubiddwawo bingi. Kulamani ateka nyimba ze Kulamani akola kino Kulamani tasobola kwagalizanga muyimbi Kulamani kino okitegeera nganze bwe boogera nga nyimirire mabbali okumala emyezi gyangena ku kabalazaawo David Wandaba siyimirira wala nyimirirawo David Wandaba agenda olaba omuzeeya gwe boogerako nti era ne bwe mba siri naye ennyimba zange zikuba okitegeera n'amanya nti nagenda okuva mu kyalo nasanga Kulamani ng'alina olimba kanji watanya buwatanya enensigo n'omulembe nanga lukuba ng'olina slave omani wo okitegeera kakati nze era newuunya abantu ababeera eyo nga bo baliwo okwawula mu bantu boogera bino na bino. Inze Alani ontegeera kigamba inze mbaddewo ne David oyo naye nga sijja kugamba nti nga nkola birungi byokka nange ebibi byenkoze bingi yantuganako oyinaza kubulya David embalala yangwa mu bulago abayimbi banzigwako naye yantugira bwerere kukoza lyanalongeyo yini twali mbalala kati abayimbi ne banzigwako baka stage kati nabanga bwayimba tewali muyimbi agendawo ng'akyusa kati nambuuza olekote bakapo bayimbe bayala bayimbe biki kozi oluddeyo eri mulwomu ng'ate abasajja bayayanira kazindaalo nangwa mu bulako naye era twava embalala nga tuli baboyi kuba namanya anyiize nti ninaki
omusango era bwe namala nga wayise ennaku nga bbiri mugane musajja gwe okwosajja wantuze ni wali oyagala abayimbi mbazaale buzaazi nagamba wali osobola okugaana bano oba gwe n'oyimba era nayimba era namugane mugamba ngenda kweyimbira mu aftertime yange era nengenda mu room yange nenkyusa nenzijamba ku nkumulendongo ngendo tuna backstage nga artist akakonze walampa nako maika hoya sagala kusukako olunaku olwaleero kojja wange kamulekere wano Alan Cross gemanya tewerabira kebera ku mukutu guno bannange program kuliko nyingi nnyo obwange oli board genda okebere programs kweziri zoso okubanga ate olabako emboozi bweto bwetambudde mbadde ne kojja wange Kulamani Kawoya yedirenge ye yakulira ekireka asule nalumunye nakula ekireka naye yatuvaamu ab'emutungo kireka so takyali musajja waffe nnyo abeera eno mu makindye jasinzira najjonkera ekitegedde so abantu bange ab'emutungo ab'ekireka omusajja bwajjanga mumulabe nga mugenyi abo balaba bab'ekireka nkutte bendera yaabwe paka lwe bagisanze era buli agisanga era bwalemererwa kali kubuulira bangi bazeeyo nga banekika ngamba si waino yagala mukwata ne bwolemera okomeo bwako ng'okomeo nga nkalakata nakati bavairota gye bali babazabaza gye bali balekyolwe gye bali bakuba okitegeera wenna bendera bwekulemera togissa wansi gwe kiretwa gidize Kulamani kireka negwe omanyi tiri eriva mu nso zaawo musebe bulungi mwera